Yes mukasaka ntolekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera programu enganzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano opushifa nakawombe njagala wekanye nkoyo kukola. I want to be someone's wife nga ntuula waka. Njagala nange okuba nga ntuula waka ne bwe ziba 5 nange ndi kwegomba abakyala bali 5 gwe zikole kaffe bwakakeeredde twafisizza 5 ayinza zisaba munno nze omma bantwale ne bwe ziba 5 yakufumba walayi mpulira nga nkooye ate ebyaddala tisaaga. I'm not joking. Oli kati yenna asobola akameeza k'ettaano oliye yenna oli abatatwalika ogezaako n'ekituufu obufumbo ogenda n'oyingirayo. Okay, abatulaba abalungi bannange nsabireko bantwale ntuule eka nga sikola. Omanyi kati olw'essande luno waliyo abakyala ng'atudde wakanyiza akamere ka bbaawe ali mujjulira. Nze nno omanyi kyendowooza ng'oli eri ku butebe waggulu eri amazzi gali wali ng'empewo ekufuuwako bannange oba olinnyeko mu kizzaawo oli ku nnyanja bannange otaddemu akantu kooli wali annange ng'otaddemu akaki kaki ka bikini nga koyambadde ng'oyambadde akatiiti jjajja Semanda keyaku akatiiti k'olubugo saakasiimye njamala kalaba alina engeri gy'agembuka alina we kabikkawo bannange saabitegedde era bannange abagenda olaba vidiyo eyo bajja sanyuka. Naye nga tugenda mutwalemulese n'afumbirako ku Hope Chief Entertainment n'azanya pool table n'afumba akawunga ke yabadde agamba. Naye nga bambi mikwano munsabireko bantuuze ewantu bandekere nga akameeza. I'm tired of working. Olowulira nga omubiri gwonna gukoye gulinga gwe bakubyekubye emiggo. Era mukyala munange aliyo nga bakuleka waka gwe tokolanga you are your husband's baby. Anti muni wali omuwala yagamba bamubuuza what do you do for a living n'agamba I'm my husband's baby. Gwe mulimo gwe kubeera husband's baby, so we admire them. Nze nakawombe Shifa Hope nze abyogedde ng'ate jasi yankumyemu omuliro. Nze niwo kumamba bantu muliro. Niwo kumamba bantu muliro. Nenga oli wala siwulira olaba nange siwulira anti essenyiga kuluma ojja munsiga kyova olaba nkwewala. Nenga amanya nagogedde tuyingiddewo ne surprise come with me nga tukola surprise nga siri mu mood. Bamanyi okugamba you're ever happy. Shifa onyigako nyiigako bw'onyiiga era bagenda yomba wojja ng'obigula ebbina nalyo libanyiiza kati kankole kati nyiigako nze nkuwagira kati nyiize ngenda kukola show nanga nyiize ng'oli mu nyiivu. bannange abatulaba nakawombe Shifa Hope tuyingiddewo ne surprise twatigizedde engendo enkuba nayo yineze ne tugenda kukolera mu nkuba kama mbaya nimbaya kuba njagala kukola kunyuka kuddaka nebakeko ye mikwano tubajjukiza nti Hypex Studios bali Busabala Road ne Nkumbi okulinaana Cobbins Motel bakuba ebifaananyi by'omulembe ku mikolo gyonna okwanjula n'embaga beekwate tugenda kwejjusa bakuba ebifaananyi ebirungi ennyo ddala gwe wenna mukwano alina omukolo gw'oteekateeka. Look no further, just trust Hypex Studios. Hush Fashions and Bride bannange bebanyambaza ate balina engoye z'abagole beekwate mukwano abo bakimala naye nga bafunye bawandiika ennamba za Hypex omanyi bamanyi zitabula kati bawaamu time kati mikwano zino zigenda osoma za Hypex Studios bawulira
0789 343802 eyo ya Hypex Studios. Nene eddako ya 0754 192434 nayo ya Hypex Studios. Beekwate tugenda kwejjusa abakubireko bagambe nti munnange mumbuulire mulina packages njagala kukola mukolo. Naye enkuba egenda tukuba. Naye nga tubagambe surprise. Tugenda kusurprisinga Fiyo. Fiona. Bawa nti yagambye shifa munoonye Fiyo mumusurprisinge. Fiyo yatugambye kyekiriwo. Omwami yatugambye mukyala we yamukwatira mu bwenzi. Omukyala yakwatira omwami mu bwenzi. Yamusanga neerabizeemu. Kati omukyala n'anoba nadda ewaabwe. Fiona n'anoba ali waabwe. Omusajja atutumye tugende twetonde. After yena gwe yatulaba twegayiririrako omukyala adde mu bufumbo. Kati naye n'atutuma omukyala mbaddeyo tugende twegayirire omukyala ajjaso. Birina ebigambo byegayirira omukyala biyinza obula ebyokwegayirira. Biriwo ebirabo ebirala kino nkikwata. Agambye ati I love you. Agambye I love you so much Fiyo. So amuyitira Fiyo. Naye nga come with me mutusabire. Ffe tuli ku 0782 10 15 69 0702 56 22 21 57 tucontacting kubana munansonyiwa music and ndi mulwadde ate omubiri teguwummula. I'm very tired. Naye nga mbasaba tukikwasaganya mpola mpola. Tuyije wiga leta keeke y'omukyala kyabadde bangeyo nga mweyogezaawo esifumbirwa nalya kimbakubye equalizer ti mutandikwa nali nkiraba nga kirota kana olumu naba tututteko mu lyato kino kikambwe oyingiddewo onnange gwe tokooye bambi nja kwongeza n'omusaala takoowa kubanga ne weŋŋamba leero oba sikolaga tugende tukole. Some places are simply where you stay, but some places are where you truly arrive. A space designed for comfort, where every detail welcomes you. A place where style meets warmth, and every moment feels effortless. The perfect journey is not only about where you go, it's about where you stay. Welcome to comfort, welcome to elegance, welcome to Bunga Comfy Homes. Now proudly listed on Airbnb, ready to welcome guests from around the world. For reservations and inquiries, contact us on +256 772 461 976 or +256 701 260 881 or +16 175 952 751. Bunga Comfy Homes. Your home, away from home. Mujye baleko bannyabo. Kale tubuzaako mukyala Fiona. Noli ayinza omulengeddeyo kawezi. Kikulumye. Just nga woga omuntu apulaninga ki ku kintu.
Gyebaleko mukwano. Gyebaleke. Sasa balaba bano. Kale nnyawe. Ate mwe muviiriddewa? Muviiriddewa? Bannaye tuviiridde mu kibuga. Mu kibuga Kampala. Tukuleetedde ka surprise mukwano. Ate ndaba oli akwata kamera ate oli akwata byaki? Ono. Anti eyatutumye. Bannaye. Yeyagadde okkakasa nti temundeetera bizibu. Nedda tewali bizibu mukwano. Bannaye ntiddemu. Tewali oyinayo emisango. Ate lwali jangu otuwulirize wano tukunnyonnyole. Ntiddemu. Totya mukwano tiira bwereere. Temulina buzibu. Ate tulina buzibu. Naye munaabanga muzze nga mulina obuzibu nkolawo ki? Misaana tukutulengedde ne wali abantu ku neyiba. Nina bennengedde wali baneiba betubuuziza ne batulagirira wo. Munange buli lwolaba abantu batamanyi. Singa tubadde n'ebizibu n'obuzibu oli kutunuulira owa kamera. Mulaba ali kunkwata. Sitegeera byaliko. Endowooza bannaye bagenda kunkola kyenaku zino bannaye babuzaawo abantu mu butamanya. Nnyo oli mutuufu naye jangu tukunnyonnyole. Kale totudduka. Sanyusa okubalaba naye omutima gwekanze. Toweekanga wallaahi tetulina buzibu. Kalibu wano. Tweyanziza. Munnaye nno tetulina buzibu. Ate ejja sanyuka. Njabagala. Ngeri ki? Agenda tuleeta ssanyu. Olaba wano tukuleetedde ka keeka olyeko n'ebirabo ebirala biri mu motoka. Okubanga mukandeetedde naye nga simanyi katambulidde mu matudde malungi oba malungi n'akagamba akaliko toka. Singa naawe oleese kali kale akatebe n'otuula wano twogere naawe ng'otudde. Sembera. Okubabuuza si kibi kambabuuzeeko kubanga omugenyi olina omubuuza. Yennyabo. Eradde nnyabo. Bulungi nnyo sibeta nno. Mukuliko amakubo. Tugayise. Mutusinza ki? Kakuba. Ate maze nsanyukira bye muleese nga ndaba byakabi. Birungi. Naye owa kamera. Abadde anzirusa munaye. Atodduka. Lwakuba nti nne yatutumye nga bw'omanyi abayaaye bangi n'atugamba nze njagala kkakasa nti mutuuseeyo munkwatire akafaananyi aleeni kampulirize ndabe bye mugenda okuŋŋamba eba bibi bannaye sigenda tewali kibi kakati mukwano gyebaleka kale nnyabo ena mugyebale kale mukuliko entambula tuyise awo kirungi manye entambula ey'ennaku zino bannaye si nnyangu otambula bw'oti naye ngeri y'abakuli emabega n'otategeera mu butuufu mulimu abatagaliza abantu yendi atambula bw'atyo naye ng'akuteeseeko amaaso era ate bagateeka ku ffe ekituufu naye tebajja sobola kaakati waliwo eyatutumye tukuleetere ka surprise n'agamba akwagala nnyo mwagalwawo era olaba kuliko I love you Fiona. Yes. I love you Fiona. Kakwate sigenda kugaana. Munange mukwano ekituleese muntu love akulinako love mwagalwawo yo. Muntu wo musajjawo ali mu love naawe era akwagala nnyo kuno ndabyeko I miss you so much. Kuno kuliko I miss you so much. Balange. Naye erinnya yaani? Gwani gwosuubira? Gwe tomanyi linnya lya bbaawe. Simon yabatumye. Yatutumye bw'osuubira naye nga seekakasa mumbuulireko abatumye kubanga sibategeera obadde oyinayo omulala gw'osuubira simulina mumbuulireko gwani gw'osuubira gwensuubira asobola obatuma okujja gyendi ayinza okubanga gwensuubira bawange Simon naye oyo nanobayo sikyaliyo nanobayo bintu byange nabisiba dda negendera ndi waffe netuulidde bwe namukwata n'omukazi neŋŋamba kansibemu ebyange negenderewa owaffe era we natuuka owaffe ne mpulaninga omuni omuntu alina obwongo tabulirirwa kyakuyiiya oba kyakukola okwebeesawo famire ye naawe obulamu bwo kati saawa zino era kyendowooza okola oba kyenamaze okola nafune passport negendera kwekubira kyeya kubeesaawo obulamu bwange naye muleke muddembe lye ate kituufu wendaba wano Simon ye yatutumye Simon akwagala nnyo tali redde kukuleka tali redde kwesonyiwa tali redde kwerabira kyamwagala nako obwenzi banaye omusajja omwenzi tabeeka naye mu butuufu namwe mumukimanyi obudde bw'ekiro bwe butuuse
oyagala obeereko n'omwagalwawo mulaavu naye ogenda okuwulirisaamu n'olowooza kituufu oba omukwano kairi aligula gooli agenda okomawo nga naawe apataiti eweddeyo. Wamukwata n'omukazi luddawa banaye mbabuulire wamukwata n'obalabirako ddala n'amaaso nti kati ife otubuzi bwe tulina abasajja baffe bakombako wano banwako akenge kati olowooza nga mbw ali ku mwenge kumba ali ku birala akulimba mbw ali out mu basajja banne ndi eno munange mbeerako eno ne basajja bannange bw'aŋŋamba neŋŋamba ye nange omutima gunumira ddala tufubanga twandibadde nga tuli wano tutudde naye tuli kunumyako ddala okiraba otya nga muli awo mwagalwawo muli awo mutudde naye tuufu nga muli kaboozi naye ne munumyako ebyamakulu tukoze tutya okuteekerateekera famire zaffe naye ogenda okulaba munaku niweebuuza musajja wange kiki kyandabyemu okufunayo omulala n'otuulawo ng'olowooza ebigambo tokola ki yayendako gumutaddamu tajja kuddamu nedda si gumu wakamukwata emirundi bannaye mbabuulire omusajja oyinza omusiŋŋana n'ogamba mukazi wange nsonyiwa leero nkutte naye kola ki nsonyiwa kumbe nga kiri kyakuladde ate oli aba yamuyingira mu mutima gwe aba takyakulabawo anti oyo omu asobola omuleka yagambye aboneredde bannayo si kyayagala omutima gwe tomusobyangako aninze nedda nze sisobyangako kubanga olaba buuza lumu nti gwe tomwendangako kuba bw'obuuza tomusobyangako yayinza olwakuba bamusobya nze okugaana bba wange bwakumukwata na mukazi okisabise mwandyogedde lumu nti gwe tomwendangako mbadde nkisabise okugamba nti nno tonsobya wamma wayendako gwe nze okwenda mu butuufu saayendako ku bbali naye nali nga alina bba wange oyo nga gwemanyi nga sirina mulala gwemanyi nti olaba omukazi ye takiitinga musajja yayenda ate sigumuseebi kati nembeeraawo nga kinnumiriza neŋŋamba wakiri munnaaye buli omu aleka munne nemusigala nga buli omu obulamu bwe buli kubanga wosika ekitasika okola ki osika ekitajja okita n'ogamba kino kinnemye okuba lusoga olwidi ndwidi ndibaogerere oyidi olusoga lwene anti ndabye oluganda nga lukusumbuwa kati ebimu ng'ongeri gy'otunyonnyola so olwidi olusoga nange endwidi kitono ali eni awo tukwebuke tukwebuke kyeki olusoga twogere bange sorry mukwano bannaye omusajja kati omusajja tayagala aye kayabiwuliddeko oba olugambo nti ono agenda kutambula wafunye passport mbogenda bweru ngenda kuba kyeyo ndija kuba kyeyo wanyumirizaako muganda walabika yeyabimugambye wabanga yeyabimugambye tewali buzibu naye nze tayagala ogenda agambye mbwagenda kukola ekisoboka kyonna obulumi bwendina bungi nga bw'okiwulira banaye omusajja okukwana ebweru omukazi omulala banange olabira ddala nga mutuufu omutima gusiriira anti bagamba bati omusajja asajjalata naye nga si wuwo nomukkiriza okusajjalata kati omuntu mwasalawo nemusiba n'empeta nemukola bwe muti ddala ge bukya ku makya ng'ate owulira munne empeta yagisazizzaamu mukiwulira otya kati wemba mwalayira muweeyo kyansi kuba naye walayira mu bubi ne mu bulungi kati buno bwe bubi kati ate wona amuleka agenda kwonoonekera ddala kati mwana muto keyafunye omulala ng'ayonooneka mwana muto abeere waawumbe mugambe sigala mujja tterera ate omugamba kusigala ng'omutiisatiisa si kutiisatiisa amasi engeri gye yeetonze ayinza okukyusa ne ku kyeyo gy'olaga si wangu olaba waba mwana muto waba yabeerako n'omusajja omulundi ogwo n'omugamba mwana gwange nawulidde okyali muto naye byogendamu si byagala aba akyakuwulira aba yamaze okombako supu alaba akola ki awooma n'agamba ono maama byaŋŋamba kati n'ono yakombyeko kati yawoomeddwa kati saawa zino nze takyanumirwa teyawoomeddwa kyoba olaba akwetondera naye olwo wabasanga ludda wamunju aninze omuloogi wabagoberera naye navu eno bwe nti ntambula omutima gunkubirira neŋŋamba bannange
omusajja wange atakomawo mangu animbalimba mwenge kiguno ddala gwanwa kangendeyo ndabe banaye nagenda okutuuka tinkonkona nange mbanga nina gwengenze naye kumbe nga njagala ndabe kituufu musajja wange mukazi muno alina gwayagala oba nedda banaye mu butuufu ngendo basingana bali muloji n'omukazi kati gwe wamanya otya nti nno bali muloji butinze navweno bwenti ng'amugoberera navweno bwenti ng'amaze okufumba emmere yange bulungi nentambula kati ng'ali mu mwenge anti obeera bano bwoti osigala otunuulira osirise ngenda okulaba gamba ekyebbeeyi kye twesikemu nga batambula nga nange nva mabega yabaketta yamuketta kuva mu kabaala kuliko loogi kabaala kwenye kwekuli wajja n'olya kava wanywera omwenge nansirika kye ngenda okulaba omanye eriisa ery'omukulu owudugala wali wakola ki wewalaba kiraba neŋŋamba weebiti kati nobalaba n'omukazi nembalaba n'omukazi ŋŋamba sebo ogamba nga nti oli ku mwenge butyano oli kunwe nedda kisaniga sikyaddamu odi biki omanyi omuntu ng'akoze ekintu yekangabiza naye ng'oba omutima guba gwamuwedde mudda kati wabasanga muloji munda muloji bakyali mu ngoye banga bazijjeemu mu ngoye baali bambadde tewabaganya banaye walina anti omusajja okagalika nali mwagala ennyo nange nga omanyi ng'omuntu woba nga tomwagala okimanyi ng'omuntu woba tomwagala omanyi kyokola gamba oba agende ndaba omutima gwange gwamukoowa oba akola biki naye omuntu maama gange gwoyagala niraba nga talina kyakuwa naye ng'omutima gwe olaba nga mutuufu gagumuga n'omutima ogwo wamufumbirwa naye nga talina na kintu kyakuwa nembeerawo olw'omusayi gwange kubanga gwasiimagana okiraba kati abo banaye oba onaaguma ate oyo alabika si lwe lwali lusoose gwe wamukwata naye ekitegeeza naani omukwano gwabwe gwali guluddewo ekikazi ekyo wali okimanyi ekikazi kya ku kitundu ekikazi kyali nibina ebijja obuzi kufuna banambeesaawo bano abakola mu bbaala bwe yasitula abano ab'omubaala anoonya 10 siinaalya noonya nandiisa okiraba kyokka towabakubamu nakola mu bbaala nezigula omwenge azifuna banayo kiraba nagenda netunuulira neŋŋamba mu butuufu omukazi ono niwe naamukuba tagenda akoma kwaliwa ate teyeekwanye okiraba era agenda kutono era akwate omulala nga n'oyo omukuba ng'ate n'oyo okola ki kati ogenda akuba ekyalo n'akimalako nakyo ng'okuba kitegeeza olina okugendako mu jimu olwanira omusajja omanyi n'omwenge gutuma oba yakikola ataminedda anti nkugambye nga nimba ati ngenda mu kunwa ki mwenge kati omwenge ogwo gwagenda okunwa kumbe nga alina ebirala byakola ki byabala ye nga ye golowooze nti bawo ng'atambuddemu ne basajja banne ali mu kunwa kumbe nga ye alina byanwa ebirala ate kirabika si gwe gwali omulundi ogusoose tigwe gwali ogusoose kuba omuntu tasobola va mu bbanga kati gwe omusanze lunaku lumu bagendera otyo olyoka ogambe nti kati omwami ono alabika ayenda kantandika omulinnya anti okusinziira ku budde bwe yali atandise okukomawo neŋŋamba nti musajja wange omusajja wo bw'atandika obwenzi oba okiraba obudde bw'abadde akomerawo si bwakomerawo agenda okomawo nduddeko eno kino nakino n'omutima gwennyini gukubuulira ng'owulira gukyemuukirira n'ogamba ye mutima gukukyemuukirira olaba n'omuntu nga nakukola ekintu oyo mwennyini omutima olaba nga gukutwalizanga ku muntu banange omutima guneegalikira gendi bali kunumyako oba kiki kati webako otulo tetujja okyukako bwoti olaba obuliri olinga owebase ku bintu ebikuluma n'ogamba n'ogwambuliri ng'olaba tojamu ng'obuliri towera n'otulo nga tetujja kyokeno otaddeko emmere omulinze aye ng'eri kuliika ewooma muno obudde bwakomerangawo okaali kujja yemwagala mukazi wange kanzireyo nga bukyali kanzireyo bukyali olaba ebadde essaawa emu ssaawa 2 ssaawa 3 ssaawa 4 ssaawa 5 sajja wange kino takikolangako abakyala abafumbo balaba bingi bannaaye tuguma naye otuukawo gamba ati sikyasobola byakola ki byakuguma kampani ke musajja wadde emwagala nnyo naye namusingana n'amanyi omukana
namalako ntya naye atali mwana muto nga nikyokuziiza ng'omugye wano bwoti naye akulemererwa nga mwana wo kati oyo gwe mutwala gwe mufumbira gwena naye ng'alina amanyi omukano tosobola kukuza muntu atayagala kukula kiraba omugumiikiriza akule nga gwe okaddiiraawo temukulankulana kati olaba okubudde obwo omusajja omwenzi nkunyomezeeko bwe mubeera obubi wabeera omwavu abeera n'omukwano waka bannaye nkubuulire wafunyeyo oba ka 10 mukazi wange ku budde obwo ng'alaba talina ziwera ezigenda eri mama gendi jangu tugendeko eno anti oziba tezimala nga ate akimanyi gwamanya zibajetingira obulungi jangu tutambulemuko kati awo naawe n'osanuka bawange njagala nera ndowoozizaako mu butuufu tosobola mulowookezaamu nkituufu nti oba akola kino nemugenda n'akugulya naye banaye ziwere ng'afuna abazinyumiramu ng'afunayo bibebi ngekyali kifaanana kiti ekiwala ekyo kyali kyeka bulungi munaye omugala banaye yali anyirira sigamba nti omugala yali mubi ekiwala kyali kinirira banaye oba mukunyira kwakyo ndowooza ekyamukubira kyali kinirira kyekolako banange ng'erangi yoka ng'ogamba nga niiga niwo mutunuulira ogamba mu butuufu weewo anti awo osonyire omusajja nogamba ate ogamba butuufu musonyige naye ku budde buli yali tabalabanga we yatuukira mu 10 abo bonabona bwe yali alaba yasobola okulonda mwani nze atya ono kati ye mukazi ate naawe onyirira anti abasajja omanyi batugamba mu abakazi tusingagana niwebuuza tusingagana muki tokitegeera nze ndaba naawe oli mukazi mulungi ka black beauty olabika bulungi alina n'obusajja tebalaba ebyo omusajja bw'atunuulira oli ayakagamba mukazi ono gwe mutuusa mu nju bannaye naawe tuveeko naawe obuyina buliwa oba kyenjogerako tokimanyi omukyala buubuno obunnya bw'omu matama wano bw'ati bw'aba ayogera bujja kati gwogenda tandika ottukako obubo ng'ate tobuyina anti kanseko obulabe mukwano bireke kuba ono nawe batasese ng'ayogera abuyina sikyamwagala wamma naawe toli mubi tosanga mba olw'okuba yalina ekiri ekiwala ekyomubitaala nti oba oli yamulabamu ki anti omanyi bw'otuula mala n'ogamba ye kiki omusajja ono kyeyandabamu kyatandabamu kyeyasiŋŋaanamu oli oyina naawe ekiki ekyakabi tovola batutumye tayagala kukuleka tayagala kuleka yagambye tukulemesa ogenda naye kati ffe tulemesa tutya omuntu okulinnya ennyonyi sikyayagala kati namaze osalawo n'omutima gwasazeewo kati emabega nedda wamma goberera mutima gwo era omutima gwange kati gwatumye muzaayo semugamba agire anti agoberere mutima omuntu mukulu alonzeewo oba alinnyo mukaka butagenda sikyasobola kubonaabona batandika okunsekerera yagambye akwegaliridde omusajja yatutumye kulemesa tasobola beerawo wootali bambi togenda walabako omukazi ng'omusajja amwagadde ng'oyinza okuva eno n'akagaali oba ng'otambuza bigere ng'oze n'emmotoka ng'eyo gye muzze nayo n'ogamba bannaaye nkwagala oli n'aleka emmotoka eyo n'agenda n'ow'ebigere lwaki amanyi nti wagenda okuwuliriramu emirembe kati nze nalabanga esente zigenda kunsingira omukwano gw'omusajja wange kubanga ko gwa kiseera kati essaawa eno gwe tomumiisinga aninze nedda kati ebirowoozo byange birowooza kukolerera famire yange na bulamu bwange nange mbeere bulungi omanyi nga buli lw'obeera obulungi oyinza okufuna aba yali tasuubira nti asobola okwagala naye olw'okubeera obulungi n'agamba yonna eyali muka Simon banaye nga ali bulungi kangendeyo naye nga ku budde buli yali takugamba nga ati kangendeku ye mukyala Simon kubanga ng'alaba embeera gy'olimu ngwena ofaanana bibyo omanyi nga buli lw'obeera ku birowoozo ng'omusajja akwana tonyirira tosobola anti n'emmere tekka n'ebizigo tebinoga n'omuntu agamba banaye ono yamira kaveera kumbe nga birowoozo biteese ku musajja bakunooza musajja akawuka ogambade wakawuka batandika okuteekako ebigambo birowoozo by'omusajja byebyo jasi wadde omanyi yamiza akaveera akati nebuuza yanywereddeko mazzi kyekyo wekitegeeza siriimwe ng'ogwena wenna ogwagwo anti toli kulya otulonderwe bakate kunyumiza bw'ofaanana ng'omusajja mwenzi nnyo
byebyo ajja kuleetera ate abo abawala b'omu mabaala ekiraawa kati abireeta ebyo kati naawe oteekeko ebirowoozo eno wookenenuka ng'ogwawo olw'ebirowoozo kubanga oba ebimaliddeko naye buli lwobeera n'esente zo owulira obulamu bweyagala olaba obulamu bweyagala okiwulira obulamu bweyagala bannaye tufudde banaddamu tutuma anti yatusasudde era kati tewali anti yayagala tukonvisinga omukazi alemegenda kangende neeyiye nange mbeere bulungi bw'aba akwagala akugumiikirizeemu emyaka 2 emeka 2 maani emyaka 2 gyayinza okwogera nti emyaka 2 ebya Katonda si byangu anti ekyeyo musooka ne mukola contract ya myaka 2 osobola okuddako eko oba renewing noyongera emirala 2 bw'oyagala obutakomawo kyemmanyi komawo ninza okwekolerera nekolera ebyange kati banaye anti labe woba ogenza okola ofunye akasenteko omanyi nga naawe omala n'ogeja mwenyine yandibadde akwagala mbw akuzza owo ogenda okulaba ng'ali kujja wuwo gwakusenge akadanyuma kasa nze nange sisobola wakiri kangende nekolerere sisobola kuddayo bwama bodda bw'ali bakyakwagala yeekuume naawe ogenda walabawo nti buli wogikiranga mukali ng'owulira obwongo olaba alemeddwa kwekuuma ng'oli mu nnyumba omulinzi naba nvuddewo naye ate olaba omwami yandibanga amwagala ani ayagala omwami ayagala mukazi we abasajja bo baba baagala buli omu anti olw'ensonga ab'ebbali aba abaagala ne mukazi we aba yandisigadde alemera kwoli naye era olaba talina nsonga lwaki alemera kwoli aba one night obwenzi bwe bumunyumira nga ne mukazi we amwagala bo beebo obwenzi bw'abasajja obumanyi tebakyawa abasinga omusajja w'obeera mu nju ng'alina gwakwana bw'oba yakumala oli mu nju oteredde tolina gy'olaga ojukakalike nagga nti baagala nnyo olumu abasajja bamu tebaagala mirembe bw'akutereeza ey'omusajja tuyika emigugu gwange nze wena gituyika bwenti ningiteeka ku mutwe bwenti nentambula nengenda ewaffe awo omusajja bw'agenda okulengerera obulungi bwo nga toliiwo amaanyi agenda agafuna amanyi waliyo atudde mu nju amulinze agenda kutuula agambe mukazi ono kagenze owabe kati ye byakola eri abalowooza nawe ogenda omukazi gyagenze naye agenda kufunayo ki abalala oluusi baba balowooza tukyalina gyodda naddala nga yakuzaalamu naye nze mulaze nti kituufu si kati alinze alaba toddalaba bwe yawulidde olugambo bwe wakoze ebya passport era tupapiza nagasimanyi oba sisobola ndina mugumu n'obusungu bwendina sisobola kuddayo owa Simon okujjako ngenda mu maaso sidda mabega atugeye mugende mu kyalo ewaabwe maama nigakeera ku makya n'aleeta fiso namba bweti naye ng'ejjudde ebintu nkakasa ebintu ebyo bigenda kuggwawo era dde byeyatandiika oba ebyanzija ewuwe byagenda okutandiikirako ng'ebyo by'obugagga byaleese bikoze eki bigeddewo byaze okuneetondera timunaaye oba emmotoka yiino nkugulidde oba munaaye aboogamwe baabano kiki kye beetaaga olunaamala obikola nga nzizeeyo ewuwe ogenda kulaba ng'atandika ng'atandika nakunduulira kati byaki ebyo nze ndina amaanyi ndina amaaso agalaba ndina obwongo obutoola lwaki siganda nneekolerera nsigale nga ndiko oyo omusajja tetulemesa mukazi genda kukola tugende tumuzze ewaka mu ddakiika wano bamukola ebintu agambe nti sikyayagala kangende neekolerere ate n'ekirala oba onaakola ku bintu eby'okutambula n'abasajja obuzibu bwe bulina batugamba okubeera n'omukazi nga takola kimenya mukimenya funako omukazi akola kati wanaawulira nti mukazi we yafulumya alikola kigenda amulumiza ati omukazi abadde nga wano mbadde manyi talina na bwongo butoola obwongo bwonna yabulowokeza ku nze talina kyasobola kulowooza naye mulage nti tuufu omuntu abeera n'obwongo naye obudde bwe akaseera ke kaba tekanaba kutuuka kagenda okwekola ki okweyiiya naye ng'ensi tenaba kukwatako totegeera naye ng'ensi yakukutteko munaaye n'ekikumi gali tosaana nti wano nsobola otuukawo oba wali tolowooza nti wano nsobola okwetuusaako byoyagala singa tewanobya obwongo bwa passport wabadde ate nandi bufunye banti bakugamba ani yakwadde amagezi olugero luno oluwuliranga bwakugoba yakuwa amagezi kati awo alinga yangoba kano akakodyo kano ke yakola nemukwata n'omukazi o konka kampeesa amagezi
kyova olaba nkugamba akugoba yakuwaki amagezi konka ndaba oli musanyufu tolina nannaku eraga nti ate enaku etya buti saawa zino enaku nabeeranga nayo kasi saawa enno nga kwemuze bwe muti ne mundeetera ebigambo bye bw'obusungu kayiri buli obusituka obuto nga muliko onaku oyo omusajja kubanga seetagana kumanya tera bono buli lw'otuula bw'oti omanyi ng'omusajja yakukola ekibi n'otuula bw'oti n'olowoozaamu baganga oyo yankola kino na kino na kino na kino naye bana kusinzira we twatandikira embeera yali mbi talina bwali twebaka ku lupaali kyetulina kyetwebakako ekiwempe ekyo ekiwempe ekiwempe nga kyetusulaku tetulina kyetusulaku tuzira kitanda twayiiya twakola mbwaka tubeere bulungi kati obudde buli bwenyini obwekwegombesa abalabi laba ate bwaleese kino ddala ddala niwe kubeera ku gwe ofuna otya omutima gwe owulira ddala nga gwagala kwabika atandise okuleeta temunatuuka banayo obwenzi buluma ofundako n'omusajja ki omwavu otabadde na mwenzi aba n'empisa nga mwavu omusajja omwavu ate musabirengako gyasa azifune bw'aba omwavu musabireko abantu basabire ngo balabe mu version 2 nga baavu obalabe nako nga bayina n'empisa naye omusajja afunyewo ko akasente wadde mutwalo gutyo abatalina mpisa gye bali nini omuwulira bakutandika nze nina zange zimala abaavu abatalina mpisa ate maama nga wasanze omwavu n'agattako entondo laba eno omugaga ni bwakugamba ompisa bwote kuba ndi mwavu omubuulirako ekimuzimba ngamba lokuba ndi mwavu tonda wanga musajja ogamba omwavu naye omugaga muganga agenda kugamba sente neekola nina sente zange kyenjagala kyenkola fuluma nga aningizaawo kati ebisinga mu byonna naawe omukazi kugenda kwekolera naye nofumbirwa n'oyagala omuntu ng'omwagala laavu si lwa sente okiwulira kale nze n'ebyange ebya Simoni byonna wabibazeebazeemu n'ogamba kaŋŋende ku nani yakuwadde amagezi ani nze munaye natudde awo omanyi buli lwotuula ng'olina byolowooza n'otuula owamu bwoti omanyi ng'obwongo bukuwa ekyokola ng'otudde awo obwongo bukuwa ekyokola niwoba weebase bwoti n'oteeka omukono wano bwoti ofuna ekyokola kiri kijja kinne kijja n'ogamba bannange naye mu nsi muno Katonda yantondera kubeera ntya yantondera kubonaabona kiki naye bannange okubonaabona tiikufa obonaabona otafiire obulamu nibwenensi buli lwobeera mulamu ofuna ekyokola neebaka neŋŋamba naye ddala ddala wemba nkoze bwe nti tusobola kubeera bulungi bangezeeko kati wenatuula neŋŋamba nensituka ng'omuntu kaŋŋende ngobe ku kintu kino kiyinza okunyamba munaye Katonda n'anyambira awo era kati nkuumirira lunaku nga nze nga ŋŋenda naye si kirungi bigamba bantu ate nga mbagamba ntya olina g'owanyumiriza kirungi oba ng'okola ku byogenda ebweru lumu n'okukuta ani nze n'otagamba bantu kati nga mbigamba ani okujjako nga bwebereza ani yabimugambye ffe tuzze tubimanyi ayi mulimu abeeraawo abantu abo obeera naye abeera takwagala bw'omuviira ate n'afuuka mbega n'afuuka investigator byeyandikumanyizaako ng'omuli kumpi ate natandika akola kikati agenda bene ekyo banze nagamba baagala nnyo stress tebaagala mirembe omusajja omwenzi akutisa ng'olaba omanyi omusajja omwenzi oyinza n'okubeera awo n'ogamba oti oyinza okwetoola omusajja n'ogamba nti lwaki seeta nenvaawo olwokubanga gamumalirako ebirowoozo n'omumalirako obudde bwo n'ogamba lwaki sifa kanfe naye nga kiki ekikuutisa oli kufa lwa musajja oli kufa lwa mukwano nalaavu gy'olina n'omusajja awo nti lwakubanga nkoze bino kanfe naye nga ekikuutisa kiki naye nze nagamba kansibe ebyange neegendere waka ntuuze obwongo tuuze niya obwongo bwange mbuteeka owantwaga wamu ndabe ekyokola kyekinampe obwongo bunampeereza ekirungi kyengenda okola tukusanze nawo nga weeyoleza nikweyokoza nangoye zange siina na buzibu kati tumukubireko obwo obubaka obumuwe obuliga ebyo ebigambo bimugambe mwogeremu ate twogere biki tumukubire mwogere awo naabanga nkyamwagala
nja kubanga akyamwagala okudda omwenyonnyoleko ku ssimu obanga akyamwagala banayimba bulira omuntu w'omukoowe lumu naye buli weebasaawo n'ogamba mbu kankubireko omwagalo wange akasimu bwalo mukwano ogamba kijja muli balungi okiraba mwine embuzi nnyingi awo omutima gusigala ng'okyamwagala naye naawe mulage nti ki nange sikyakwagala kwekyo kyowankola nange omutima gwange gwakola ki gwakukoowa wamutta wamukoowa seetagana kumanya olaba singa ntegedde nga yabatumye ayi mbadde sibasenukira mbadde mbagobera n'eri singa otegedde mu kusooka naye tuli babi tetugobeka naye lwakubanga sobola abagoba olw'ensonga olina okutuuza omugenyi wo olabe kiki kyaze nakyo aze mu bulungi aze mubi olaba ebigambo ebimuvaamu kyova nange ngambye kati bano bagenyi sibamanyi mwemwe muli batume naye nga tuli batume bye yadde yatutumye naye tulabikanga ffe abasaze sayidi nanti oyimiriranga ku mazima tulinga abasaze sayidi laavu eno erinda laavu ogisanga nze nsobola otegeera poyinti yo wamma kati oganya omukubira tetumukubira ebigambo tubimuddiza obubaka wamaliridde obufumbo obulesi sikyayagala ndi mumalirivu ate nina mukambwena nnyo seetagana kumanya naye nga ebirabo kati adde yagambye tukolereyo keeke fe abagikoze togamba nti yakuteereddemu ebikyamu yatuwadde akasente ne tukola kati eyo keeki gyandeetedde gye mundeetedde ngenda girya nammwe gwe mukwano gwange eyo keeki bye namulekera obuwe kati nange andirizaako kati zino sente zo ntuuyo zange ze nakola kati zeezo nange kandyeko awo tewali buzibu nange nkisanukidde naye kati bba wange pasipoti yange yebba wange sikyalina bange bulala pasipoti yo yebba wange kati bakyogera batya mu lusoga ekyo nti no pasipoti yange yebba wange mu lusoga batwogera nti agenda alijja afuna visa nedda njagala kugamba ekigambo nti kati pasipoti yange yebba wange pasipoti yange yebba wange era lwero olusoga era bwekito mu lusoga kisigalirayo kisigalirayo kati oli mulaavu ne pasipoti yo yebba wange kati gyemanyi omukazi obadde onobye kumala bbanga ki ebbanga lyenobyeko kumpi oba myezi ebiri yalwawo yandikwanguyidde ng'oli mu nnaku 2-3 yalwawo Allah kati bakutaddemu ebigambo bakukyusizza teri nze ndi muntu mukulu teri eyansalirawo okumufumbirwa Simon yenze nasalawo we bakuleetera omusajja nga tomwagala oyinza wakeera neweesalirawo n'omwagala nga bwe yali mu mbeera ye kumwagala kwe namwagalamo bwe kumukyawera kwenkoze eki yenze namweyagalira nze mwenyini okuva ku ntobo ya mutima gwange era ekimukyayisiza kivudde ku ntobo ya mutima gwange nabikolwa nga nesaliddewo bannange kati keekeyo kandeete njiryeko namwe munetikidde leeta tulyeko naffe tusiibulukuke essaawa emu yiineweze omukyala mugezi agambye kandeete njiryeko nammwe totumuwa bikyamu obutwandoza kyabuzeeko okwogera kategeezeera tolya sukaali mbadde nsiibuluka nkawo oba olidde ogamba bisimilla mutima gwe nooli pasipoti yange yebba wange kyakitegeere akiwulidde era nga bwe yatutumye tukwate obufaananyi obwo era ajja bulaba leka kukwata sowaani kakwatireko bino sala tulyeko nga bwogambye tugende nsala booti salira ddala bulungi eno keeke yo teri ajja kubuuza nti lwaki ate ogisaze bubi kambe nga kagira engalo nze kandyeko wano katini ewatali gundi biri ebyeru leka nkasale mbweno y'omu njagala kunsalirako wano akali wano katini keeke nazivaako
kaakano wano basiriddeeko nandiddeko tewali bizibu jasi nawe eriyako Yalieko saliraako nange. Anti ndi mu kukopoona. aliwa Igwe. Anti ugambye tolya gondi nange kusemolya. eriire keeke munnange kaneeriire sente yo wagikolerera zikolerera nenzireka kati nange mundirizaako Simon ampadde nange kandyeko ate naabireka bye bandeetedde sobola abigoba ate obigoba abala babiri alo mba sitegeera kasitafe abagikoze temuliimu kikyamu kyonna era kiryekenderedde nnyo kiritidde kati ebigambo ebisembayo by'omusiibuza omugambo otya ebigambo ebigamba Simon tunula wali obimugambe Simon twawukanye nze naawe era seetaaga kumanya bibyo kati nze ndi ku byange pasipoti ye bba wange tokyali bba wange era ngenda kwekolerera era twawukanye mu bulungi tetwawukanye mu bubi nze naawe kale kabbaayi webala obubaka bwompeereza era mbusiimye era mbusanukidde mbulidde era sibuganye ze sente zange ze nakolerera ewuwo bannaye Simon natusonyiwa byebyo bye tujjeeyo bannange olumu naffe mututuma naye tetuba tetujja kukaka bantu kale bannaye mwomanyumirwa keeke neno yonna yiyo ojja kuwaako ne banneiba bannange abalungi abatulaba mu programu owinsa omwagalwawo surprise your loved one leero bwe bityo webigenze nabagamba nga webiba bwe tubibawa fe otutuma okimanyi nti era tujja kuwulira sayidi zombi bagamba tusala gwakawala Natuwuliriza gwakale. Bangi era twaguwuliriza. twaguwulidda nti tuwulira n'ogwakawala Kati essaawa eno kitwale nti olukiiko lutudde. kaakati gye bali abatugamba genda onenyenyeza omukazi adde kabameka nga bangi tubazizzaayo naye ono kasooke oba omwagala kati kakeeke nga kano lwaki omukazi oba tewabimukolera luli nga mukyali mulaavu olinda amale kuno oba olyoka ojjukire ng'omukazi yeetaaga okuweebwa ku bimuli ne ku gundi ne ku kakeeke ngaako ng'ate wali tewakamusanusanga singa akamusanusa mu budde buli ebyo byandibaddewo byandisigadde aguma era ng'alina ebirungi byagumirako kati nkulaba nnyabo weeyongedde okwenyumiriza mu kunoba omukyala yeeyongedde okwenyumiriza mu kunoba kubanga musanyufu talina nnaku yonna emisinga musajja teri wendi nina bulungi nnyo omutima gwange kati gwakamirika gwakamirika gwakaluba n'ogwo gwaguma naye nga bambi katubasiibula obudde buzibye tuve busoga tweddireyo tuli ku 0702562157 Hypex Studios Busabala Road najja nankumbi ni Yakobeds Moto webakafulu batukubira ebifaananyi by'omulembe bekwata togenda kwejjusa ku mikolo gyonna gy'osuubira otegeka nga wandyetaaze videographer and photographer wekwate Hypex Studio sigadde nze nakawombe Shifa Hope jaso ina bosiibula navo mbasiibula nnyo nammwe muntumireko wamma bambi fiiyo baayi katubasabire ne Ivan bonna amala okukola ku ssente omukubiro ozimuweereza azikuterekere bali kumpa ku ssente zange ze nakola anti ŋŋamba nkozi yaani mwisaani Saimo banaye sorry banaye kati baate Ivan kyo Simon wamma mukwano anti banaye twamukolera emabega luli wamma Simon bona agenda okukola ate omale munaye otobe ku kyeyo ssente omale ate oziweereze ye ayi tekisoboka mukola sibe bakola banaye buba bwongo bwa muntu naye maama bona atuujako wano ng'onyiize bona atuukayo oyagala omulaga nti kati naawe okola kakadde naye omanyi ngafe abakazi abalala bagenda eyo ne bakola eziwera banaye agenda okuva eyo ng'ate afunye mulala abamu afuna mulala abamu aziwa musajja we bw'atuuka eyo n'amusonyiwa n'akugamba ebigambo buli wagendanga mu kusoma kati naawe oyagala eri amubeera sitedde wano kati naawe oyagala bw'otuukayo ofune mulala ani nze naye banaye mbabuulira abasajja bonna kyekimu seetaaga kumanya bwe mbakooga by'abasajja nabikoowa lumu
ate uve ku basajja odde ku kinze sibava nedda osobola omusanga yeyo ng'akuteekamu akasente kati ate naaba nfuni eziwere zisinga zaalina kati mmeka zagenda okunteekamu ngamugattanga ayi kaliba kikyasoboka kati mukifo ekyokugamba wamma bw'aba akwagala temuteekamu ya ssente zo akwagale wenyini apezize zizo bampadde ku keeki ye agisanyukidde omukyala abadde obusagundi tatera muwaku ye Simon naye tatera muwaku mukyala ku bulabo jasi mweraba naye olaba bwennyumye banaani mubanga bweraba neetimbye ebbaloni z'omukyalo ndabye nanaye wamabaayi bino nabyo birabo byo timba wali mu nnyumba bagee nafunye surprise obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ninaabagerekawo omukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate